أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. متى نمجد الله سبحانه وتعالى ويوم يسيزون لكروالير ng'enjuba eyakabulungi era n'atuwa omukisa okubanga tulimu abakyali abalamu. Baganda baffe bangi batuvuddeko buli omu asobola okubaako bazza mu memori, naye tuli ba mukisa okubanga Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obulamu oboolyawo twongere ku mirimu emirungi gye tukola. Sookera ddala sooka okwebaza bakadde bange abagenyi baffe abakulu omuli mukama waffe Bebe Cool Big Size era omuli maama waffe Zuwena. Tubeebaza ak'ensuso okubanga mwasazeewo okujja wano ku Rahmatul Yatim Massive for Orphan. Amanya bitubava Kalimusa Musoke okubatwala ekitundu kino mu kusakira abaana bano inshallah ta'ala. Nja kuddamuko bigambo bya madamu nga bwakoze mu Luganda. Sookera ddala tulinamuko challenges mu kifo ekifo kino kiri rented era tusasulawo akakadde wonna nga mulabawo tusasulawo akakadde. Kitegeeza ki nti obwetaavu bwe buli awo. Ensonga ey'okubiri okutwala abaana ku ssomero basomera mu masomero agawera 10 naye nga bifo bya njawulo. Waliwo abali ekibuga, waliwo abali Empigi, waliwo abali e Butambala, waliwo abali e Buddo, n'abasinga abasomera ku masomero agali alawundi Orphanage Center no Rahmatul Yatim basomera mu masomero ag'enjawulo. Tubeera tupeesanamu ne bannannyini masomero ne batuwa basale oba full basale, naye ng'era obwetaavu nga mukimanyi nti Orphanage zonna ezisinga ziyimirirawo 99 ku support eva mu bantu nga mmwe. Era ssebo tukwebaza ku TikTok tubeerako nga tulaba emirimu gy'okola ssebo. Tusaba Allah abeere nga kuwamu ekisinga obulungi era nga yejjamu. Tusaba nga tusonyiwe byonna ebiyitira ng'abatonde naye nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abawejjana nga tasoose kubabonereza wadde okubanga ababala inshallah ta'ala. Ensonga endala entambuza y'abaana bano abaana bakyali bato abamu ate nga basala makubo era mu mbeera eyo embeera ya transport nayo erimuko kachallenge nti balina okuba nga batambula ate basala makubo ate abamu bato myaka 5 myaka 4 naawe mu transport tulinawoko kachallenge inshallah ta'ala. Ensonga endala ebyokulya ebiseera ebisinga abaana bano beetaaga okukyusamuko ka diet nga bwe mukimanyi. Ebiseera ebisinga abaana baba bangi mutambulira kawunga muceere n'ebijanjaalo naye waasiine wayiro oba kusaasidde n'obaako kyokwasa kyogamba ennyamateekende oba buno obulungi oba bunyoni busitingi ebugende ebbaala. Era ensonga eno yonna olwakadde bange bano abakulu ffenna abali wano ensonga y'okubanga abantu bano abato abaana abato tubasitula ffenna tukwatiramu. Teriiko musira omulokole teriiko mukadde ffenna ekikwatagana ekyalite ffenna kitugatta inshallah ta'ala. Ensonga endala era challenge eriwo madamu gyakoonyeeko okubanga waliwo ka congestion akatono mu byensula. Kyenaalina bingi kisinga obulungi nga bwe tufunye bakadde baffe bano mu mbeera tusobola okukola ka fundraising ne tuba obaolyawo tufuna ekifo ekiri permanent kiba kigazi ekazi nga 5 ne tuba nga tuzimbako abaana ne basobola ewantu nga bagazi tukolerako n'emirimu emirala ne basobola tuteekako n'amalwaliro yateekako n'eddwaliro nga ligasa abaana n'abantu aba community inshallah ta'ala. Obaolyawo tujja sinkana maaso ga Allah nga tusiimye kubanga buli omu Allah amubalira ku busobozi. Olina obusobozi bw'okoma Allah takunenya ku ekyo ekisukka omukono gwo ng'ogugaludde ng'otadde mu nsawo inshallah ta'ala. Sigenda kwogera bingi kuba olunaku lwa maama waffe Zuwena ebigambo ebisinga bigenda kuva gyali inshallah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala kusooka kwebaza Allah
tusobozesezza ffenna okubeera wano olunaku lwa leero nga tuli balamu. Njagala kwebaza Allah olw'olunaku lwa leero olw'obulamu bwa mukyala wange, achievement gyatuuseeko ey'obukulu, tumukubireko mu ggalo Allah. Olunaku lwa leero okucelebratinga birthday eno nga tuli wano bayitawo Ndejje Kanyanya. Kiri remarkable nnyo gye ndi nga omwami wa Zwena era nga Musasali, lwa nsonga nti nze bino bye bintu ebimpa obulamu. Abalala gye banoonyeza ebirala, amamotoka, ebizimbe, ennyonyi, naye nze okuyamba n'okuddiza abantu kyekimpa gaasi antambuza. Era eno organization nabadde sigimanyiiko entegeke eya leero, era mu mangu ddala kanneebaza abaana ba Gagameo Family ne Amber Heart Foundation wamu ne mukyala wange, lwa nsonga nti be bakoze initiative eno okulaba nti kino kikolebwa olunaku lwa leero. Mbadde siinaako idea, era oluŋŋambye gyekiro natuuse ewaka saamusanvu olwaŋŋambyeko nti ankya nsaba omperekere tugenda ku foundation. Nga nti badde nokkeera ku makya n'ensazaamu meeting zaffe ze nnina zonna olunaku lwa leero okusobola okulaba nti ntuuka wano, era kwe kutuuka ekikeerezi. Era awo ekikeerezi tusaba musonyiwe, naye ensonga ebadde bwetyo. Kakati first nja kwongera okwebaza Hajat Nadia, Seeka Erinnya Salifu, Abakari Musa ne kolegi wange betukola ffenna, nti essanyu ly'okubeera Omunayuganda kwe kulaba nti tuyambagana era nga tukolagana ng'Abannayuganda. Njagala tubakubireko engalo olw'okuvaayo ne mukola foundation okusobola okuyamba bannaffe abalina ebyetaago nga bino. Ogenze n'omesoninga Haji nti oba Hajati agambye nti foundation eno si y'Abayisiraamu bokka, naye abaana enfunzi abatalina bazadde, abalina omu abatasobola ne be balonze ne baba balina naye nga beetaaga buyambi. Kwegamba ekyo ne kikulaga nti kivudde mu ddiini, batulaga kifuuse ky'Abannayuganda. Njagala message eno egende eri abalaba ku TikTok ne amawulire amalala gonna nti bannange, buli we mulaba nga Pepe Cool oba famire ye tugenze maaso mu nsonga zino, tekitegeeza nti tulina, batulaga tulumirwa wamu ne bannaffe babeera mu bizibu ebyo ebiseera ebisinga. So n'olwekyo njagala kusaba nti engeri gye nabadde saategedde kiki kigenda maaso, ngenda kwerowooza tulabe kiki kye tusobola okukola. Saagala kusuubiza byesobola, naye ninawo byemmanyi nti nze nga Pepe Cool binyanguyira okukola. Ekisookera ddala ndi musanyufu era nti tuyimiridde mu ddiini yaffe y'Ekiyisiraamu. Ekyo kijja kuyadde baana bonna bajja, naye mu ddiini y'Ekiyisiraamu nti nno ere foundation esoose gyegenzeeko nga eddiini ey'Ekiyisiraamu ekulembeddwa, era nsuubira nti nno wano wajja kubaawo akabasa akagenda okusooka eri bamaseeka bamufuti baani, nti nno Pepe Cool agenda bakuŋŋaanya tulabe kiki kye tusobola okukolera foundation eno, okusinga otubuulirira obubuulirizi. Ku luno tugende mu action, tubeeko nekyetukola ng'Abasiraamu. Yinza obutabeera mutuukirivu nnyo mu kusaala esswala ettaano, naye nsuubira nti ndi mutuukirivu nnyo mu bintu ebisinga obukulu Katonda by'asuubira mu muntu. Ndi mutuukirivu mu kwogera amazima ne bwe gaba galuma. Ndi mutuukirivu mu kuyamba n'okwagaliza.
sebyo nsuubira biyinza okusubstitutinga ebibi byange. So bamaseeka muneerinde, abakulira obuyisiraamu mu Uganda muneerinde, nzija ensonga endeeta tukwatire wamu tulabe ekiki kye tusobola okukolera foundation y'obuyisiraamu eno gye tusanze endejje ng'evugibwa buyisiraamu ku mpira za basiraamu. Tujja kukwata nze ne famire yange ekyo kisijja nakubuuza mukyala kuba kimanyi kyekigenda okuddako nti tugenda gamba nti kasita tumaze Bridget tondeka ekiwaatule w'omwaka guno 2025 nsooka kubanga yinza obbagala nti taliiyo tondeka ekiwaatule ow'omwaka guno 2025 nga tuli mu kalulu nga tulwana okukomyawo Pulezidenti Museveni asobole okwongera okukola n'okumaliriza ebintu ebimu nga bino bye tugenda okwogerako. Okay? Tugenda kumukwata nsaba n'obuwanguzi bwonna obuli mu Uganda obw'Abannayuganda naddala obwa mufuti atutwala n'emizikiti gyonna tukwate abayisiraamu tuyiike ekiwaatule tuzimbe tufune tusobole okufuna obusente tugule ettaka tuzimbe foundation. Ngenda kiddamu nti omuyisiraamu ali eyayinza okugamba nti nze sigenda mu ndongo kati eno tegenda kuba ndongo, eno kugenda kuba kuddiza, kuno kugenda kuba kuyamba abaana baffe abaana b'obuyisiraamu, kuno kugenda kuba kutoola kuyamba bamulekwa nga tukozesa ekivulu abasinga kye mwali mulabanga ekya sitaani naye oyo Allah kati gwe tugenda okukola ki okuyitamu okusobola okuzimba ekisulo abaana bano bwe basobola okukola ki. Example mugirabyeko nga tuzimba ennyumba y'omwana Bridget, sirowooza nti nno ekisulo kino kinaatulema bwe tuneekwata ng'abayisiraamu ate ne tukikola mu mutima omulungi nga tetwebuuzizza oba kino kituufu oba si kituufu. Wiidi eno nalabye abantu nga bakomplaininga ku baatali bayisiraamu ababadde mu mizikiti. Nze nyinza okuddako wabbali ne ŋŋamba nti Allah ayita buli muntu, Allah ayagala buli muntu ayiga eddiini ey'Ekiyisiraamu. Kye tuyinza okunenya y'ensonga mu mutima gw'omuntu nti ozzeerwa Allah oba ozzeerwa bibyo kyekyokka, ate ekyo tewali muntu yenna akimanyi okujjako ng'oyingidde mu mutima gwaki. So tulekeraawo okukyojjagana, simanyi ono yakoze ati ono yakoze, tukole ebintu ebikyusa obulamu bwa bannaffe n'obwaffe. So n'olwekyo tondeka ekiwaatule 2025 tuzimbire Rahmatul Yatim Massive One Orphan ennyumba. Bwe nnaasukkaawo nja kuba nandaze bazanga lwa nsonga nti mmanyi kyekitegeeza okuba n'emirembe eddembe, manyi kyekitegeeza okuba nti nsobola okufubutuka ekiwaatule n'enzija endejje n'enkwata mu nsawo neŋŋamba nti kiwaatule abeerewo abaana abaana. Kitegeeza nti environment gye tulina enzikiriza okuyiiya n'enkola n'enziriza abaana bano babeere n'obulamu obulungi. Tumwebaza pulezidenti waffe olwa security olw'ezo programu z'ataddewo ezituyamba today okuba nti Uganda tuli we tuli era nga tumanyi tujja kweyongera wonna we tukola ki we twetaaga. Sijja kwerabira General Muhoozi era nga bwe nnaava wano manyi nti General Muhoozi bwe namuteerawo proposal nti General
abaana abo bagulira akataka awantu nsuubira Jeno tajja gaana era Jeno Muhoozi wendi wano nyimiridde ndejje Kanyanya nga nsaba foundation eno gwe bwomu obagulireyo akataka awantu then nze maliza okuzimbawo ebisula ebyo. Manyi ba TikTok mumanyi ekyokukola ku ka message mukasalemu mukataginga Jeno Muhoozi nga tusaba. Tetujja kusaba ye kata kubanga beggar has no choice. Naye ffe kye tusaba Allah atuyambe Jeno waffe ne bwatufunirayo akataka awantu bwe tusobola okuteeka akayumba ne tuteekawo ki oluba awo Bebe Cool alyoka ayingire n'ekiwaatule ne bamaseeka ba mu Uganda tuzimbe ki ebisulo. Njagala kumaliriza nga nziriza nannyini mukolo ekiŋŋaana ebiseera ebisinga okutambula naye. Bwe ntambula naye amanyi okunzibako kyo kuba ye abantu baagala nnyo okulaba ebintu ebirungi ye mulungi nnyo. Basaagala kuyita nnyo naye aba show yange buli gakye naye ate nange nfuba nnyo obutabba show ye. So n'olwekyo nsaba nve waggulu wano nga muddiza akazindaalo asobole okuwongera okwebaza ku bantu n'okubabuulirako ekigenda mu maaso oluvannyuma tulyoke tugabane kukokulya ne ba hosts baffe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.